po jako akawuwo. Bw'otuuka ku lutikko erubaga ekikwaniriza kwe kuyoyootebwa kw'ekereziya eno okw'enjawulo okwakoleddwa wakati mu kwetegekera okutuuza omusumba po ssemwogerere eyalondebwa gye buvuddeko okudda mu bigere bye yali Ssabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Omukolo guno gwakutandika n'okunona Ssabasumba omulonde po ssemwogerere ku muggalumansi ogwawula dayosisi y'e Kasana Luweero ne Kampala Archdiocese nga wakunonebwayo ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya olwo bamuleete ng'aseeyeeya mpolampola atuusibwe ku ekereziya e Lubaga Cathedral wagenda okutuuzibwa nga Ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala. Omukolo gwaffe gujja kutandika n'okunona omukulu ono. Omukulu agenda kuva mu dayisisi gyalimu nga bishop wayo eya Kasana Luweero atuuke ku kitundu kyaffe ekyo ky'omuggalumansi ewali ensalo ya Kampala Archdiocese ne Luweero Diocese. Abakulu beeri bajja kumuleeta bamutuusaawo ate ffe abanaabavudde eno convoy tusobole okumufuna ate tusobole okujja e Lubaga. Tusobole okubeera ku mugga olumansi ku ssaawa 12 n'ekitundu tujje nga tuseeyeeya mpolampola okutuuka e Lubaga. Okusinziira ku ofiisa akulira poliisi y'oku nguudo mu Lubaga Afande Kawuma Nsereko Rogers agamba nti bakuwalirizibwa okuggala amakubo agamu naddala agajja Cathedral e Lubaga okusobola okunyweza ebyokwerinda ng'abagenyi abayite ate era abalina kkaadi be bokka basuubirwa okwetantala enguudo ezo. Kyokka ono agamba nti abanaamenya amateeka baakuvunaanibwa nga beesigama ku mateeka ga trafiki agakolebwa. Abajja wano ku kereziya e Lubaga enguudo zonna ez'akusesinga kereziya zigenda kubaako ne checkpoint nga abagenyi mwekka abayite abalina kaadi zaffe zino ne sitiika zaako kaadi batuliko ne programu emabega abalina kaadi eno emyufu ba VIPs mujja kuyita ku Lubaga Road era eyo mujja kusangayo aba traffic ababa directinga wajja mugenda okuteeka emmotoka zammwe. Kyansala w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Pius Male Ssentumbwe agamba nti essaza lya Kasana Luweero lyakusigala nga teriyina musumba okutuusa nga Papa alonze oyo anaalitwala mu maaso naye nga baakusooka okufuna enteekateeka ery'essaza lino okusobola okusigala nga litambula bulungi. Kati nga tulufundika n'okutula kuno olw'okukyuka kwa pawo kati era mu ntegeka eyo tunaagamba nti olunaku luno olungi wadde lutuuse si ku wiikendi kiyinza okusoomoza abalala naye olunaku olwo nga kereziya ne bannaabakkiriza mu Kristo lunaku lukulu nnyo naye agamba nti kajje musabire ffe lino ku lunaku olwo tumusabira era ayongera okutukuuma naddala muli mu Christian Unity. Omukolo guno ogw'okutuuza Ssabasumba gugenda kubeerawo olunaku lwa nkya olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 25 wabula ng'oli ayinza okwewuunya lwaki lugenda kubeera lunaku lwa nkya nga kino kiriwo olw'ensonga nti ng'ennaku z'omwezi 25 lwe lunaku Sawulo ow'omu kitabo ekitukuvu we yakyusibwa erinnya lye n'afuuka po kyokka nga ne Bishop Po Ssemwogerere naye agenda okufuuka Ssabasumba naye ye po. Ekereziya eyagadde etambulire n'olunaku luno ku lw'erinnya lye ery'ebyafaayo ku linnya lino. Ekereziya omubaka wa Papa Luigi Bianco asobole okukola omukolo ogw'okumutuuza ate ye akulembere misa ey'okwebaza. Misa eyo ng'ewedde ajja kugabula abagenyi be kupopopo amanga wali kaadi eyo ng'omukulu banagitulaga ekuyamba okuyingira wano mu Cathedral. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tusaba abantu baleme kupaakinga ku side ku kkubo kubanga wani security yeyo emmotoka yo yogirese tejja kubeerayo